والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى كل من اهتدى بهدايته إلى يوم الدين. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatena marungi ga Allah subhanahu wa ta'ala yeyeka atendebwa era nga yagwanya okutendebwa n'amatendo amajjuvu agataliimu bukendeevu bwonna, amalungi agataliimu bubi bwonna. Musaba w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asse okusaasira kwe n'emirembe gye lubeerera ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Musaba w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okumutya, atulungamye, atugaggawaze obugagga obulungi, atuwe n'obwetoowaze. Mu lunaku luno olwokutaano mu mwezi guno ogwa Shawwal, abantu bangi nga bakyagayaliridde okusiiba ennaku 6 mu mwezi guno. naye njagala kubakakasa ti gwe omwezi gulabika nga gutambudde. bw'obanga obadde okyalinamu obugayaavu, wandibadde ofaayo n'otandika okusiiba ennaku ezo n'otasubwa bulungi obwo omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yalambika kwoyo yenna abeera asiibye omwezi ogwa Ramadan n'agoberezaako okusiiba ennaku 6 mu mwezi guno. tosubwa akhil karim obulungi obwo kubanga gwe mwetaavu gye buli era gwe ofunamu, naye oyo yakugamba nti osiibe, Allah subhanahu wa ta'ala talina kyafunamu. yatugamba ow'ekitiibwa qul innama hiya a'malukum, abantu bagambe nti emirimu gye bakola gyabwe n'emigaso egigivaamu gidda gye bali. uhsiha lakum, tugikola Allah subhanahu wa ta'ala wagitukunganyiza. thumma uwafikum iyaha, oluvanyuma lw'okugitukunganyiza ajja kutusasula empeera mugyo. yagamba nti faman wajada khairan falyahmidillah, alisisinkana nga byeyakuŋŋaanya Allah n'abimuterekera nga byali birungi, agenda kutendereza Allah kuba yagenda okubeera nga yamusobozesa okubeera nti abikola. waman wajada ghairu dhalik, alisisinkana ekitali ekyo n'asisinkana mirimu gitali mirungi nga Allah subhanahu wa ta'ala gyamulaga, fala yalumanna illa nafsah, Allah agamba nti talina gwagenda kunenya wabula agenda kudda eri omwoyo gwe abeere nga agunenya
olwokubanga yedibaga muntu agenda kugamba ti ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah. olunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda okutulaga emirimu gyaffe gyonna gigenda kubeerawo nga giri mu bifaananyi nga birabwako. yatugamba Allah nti yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wama amilat min su'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsah. lunaku lwakusinkana omuntu buli konna ke yakola mu bulungi ne mu butali bulungi, naye olunaku olwo lugenda kubeera luzibu. omuntu agenda kwegomba senga wabaddeyo akaseera akakyeyongerayo nga tannatuusibwa ku mbeera eyo. naye Allah yatugamba nti wayuhadhirukum Allahu nafsahu. Allah abeekesa okumala gagenda okumusisinkana nga mugenze mutyo mutyo nga temulina kimwetekeddetekedde. falinattaqillah, tutye Allah subhanahu wa ta'ala, kyekigambo ekikulu. tutye Allah subhanahu wa ta'ala. a'zamu ma u'tiya al-insan, kyekimu ku bintu ebinene omuntu Allah bwabanga abimuwadde aba yesiimye, kubanga si kirala wabula kibeera osobola kukiyita kwekyekinga, kubeera kwekyekinga kweyo byogenda okukola. bwobisanga nga khairan, bwobisanga nga birungi, nobeera nga ogenda mu maaso n'okubikola. bwekyekinga nosanga nga si birungi, nobeera nga weekomako. kale kyobola nti omubaka sallallahu alaihi wasallam atukubiriza okubeera nga tusaba Allah atuwe obulungamu, atuwe n'okumutya. nasalu Allah an yaj'alana min almuttaqin. ekyo nno tubadde tugamba nti atannasiiba sittati oba atannasiiba nnaku 6 togayaala kubeera nga mwana wattu osiiba ennaku ezo ngaomwezi guno tegunaggwako. waliwo ekigambo kyentera okuwulira nga kitambula. kigambo kyokubeera nti omuntu asiiba ennaku ezo bw'aba avudde mabega nga ajja asiiba, tugeze nga yatandika Mande, kati olwaleero awezeze ennaku mmeka? 5. abaffe enkya yandibadde asiiba. enteekulula eyo yandibadde ejjibwa mu hadithi ya Juwairiya. senga hadithi ya Juwairiya ebaddewo yokka, entegeera eyo yandibadde nga yastaqim, yandibadde nga enywerawo nti omuntu avudde emabega ng'ajja atambula n'okusiiba kwe olw'omukaaga ne lumusanga awo, yandibadde akola atya? yandibadde alusiiba. senga ngambye nti embeera eyo yandibaddewo senga hadithi ya Juwairiya ebaddewo yokka mu nsiike, kubanga hadithi ya Juwairiya ekwatagana ku lunaku lwa 5 lusiibibwa lutya. hadithi ya Juwairiya ekwatagana na lunaku lwa 5 lusiibibwa lutya, kuba omubaka sallallahu alaihi wasallam yamusanga asiibye olunaku olwokumeka? olw'okutaano. n'amubuuza nti wasiibye jo wasiibye? n'amugamba nti nedda. n'amubuuza nti oyagala kusiiba enkya? n'amugamba nti nedda. n'amugamba nti idhan aftir, kolaki? siibulukuka. ekitegeerebwa mu hadithi eyo
ekitegeerebwa tulina ennamula bbiri. Waliwo kye bayita almantuuqu ekyatuddwa, ne wabeerawo ne kye bayita almafuhuumu ekitegeerebwa mu bujulizi. Bintu bibiri byaki byanjawulo. Enjatula y'obujulizi eyatula ki? N'ekitegeerebwa mu bujulizi, obujulizi butegeeza ki? Ebintu bibiri byaki. Kalmantuuq ekyatulibwa mu hadithi eyo, olaba nga ayatudde n'amugamba nti oyagala kusiiba enkya, si bwe guli? Otegeeramu nti alabika amugamba nti bw'obanga enkya oli wa kusiiba, n'olwaleero genda maaso n'okukola kutya n'okusiiba. Eyo kyekitegeerebwamu nti bw'obanga enkya oli wa kusiiba, n'olwaleero kkirizi. Bw'oba enkya oli wa kusiiba, obanga jjo wasiibye, genda maaso n'okukola kutya n'okusiiba ku olwaleero kunaku olwokumeka olwokutaano. Eyo ye mafuhuumu kyekitegeerebwa, si bwe guli? Hadithi eyo ngambye nti senga eri yokka mu nsiike yandibadde enywezaawo kiri nti eyavudde emabega ng'ajja asiiba agendere mu maaso akola atya? Amalirize ennaku ze. Naye eba ekyali awo ne tuleeta eyatula ng'esonga kuzimu ku nnaku ezoogeddwako, ne wajjayo enjatula ng'esonga kuzimu ennaku ezikola zitya? Ezoogeddwako, ng'egamba nti temusiibiranga ddala olunaku olw'okumeka olw'omukaaga. Kati yajowairiye ebadde etusindika nti senga obadde osiibye olwokutaano ng'enkya ojja kusiiba, ebadde ekutadde, si bwe guli? Naye ndesse ng'ate eyogera ku lw'omukaaga olulazwako, ng'ekugambira ddala nti olwo lwo tolukola otya? Tolusiiba. Kati ne bibeera ebintu bibiri, oba obujulizi bumeka? Bubiri nga busisinkanye. Oba Jowairiya n'obwani n'obwa Abi Huraira. Ntegerekeka? Obujulizi obwa Qur'ani ne hadithi tebukoonagana, kuba byonna bivaawa? Byonna Qur'ani ne hadithi Allah yagamba nti wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Bwonna buki? Buvaawa? Buvaawa Allah. Kati nga bwe buvaawamu, Allah yagamba nti walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Senga byalinga obujulizi buno tebwava wa Allah, mwandisanze bukoonagana. Ekitegeeza nti obujulizi bwa Qur'ani ne hadithi tebikola bitya? Tebikoonagana. Oteekeddwa okubeera nga bwombi bwe buba butuufu, oteekeddwa okulaba nga bwombi bubeerawo mu nsiike ate nga bukola butya? Ate nga bukola. Kuba bwonna buki? Bwonna bubaka. Ntegerekeka? Kati hadithi ya Jowairiya ne Abi Huraira zizze zonna zeogera ku kintu kimu. Tegerekeka? Baulama bayina enkolagana ez'enjawulo, engeri gye bakwataganya obujulizi obwo gwe buwandirabye ng'obukola butya? Ng'obukoonaganamu. Tufune ebintu bibiri tukiveeko. Ekisooka, obujulizi buno tebukoonagana. Obujulizi buno bwombiri tebukola butya? Lwaki? Hadithi eya Abi Huraira yalambika negamba nti olunaku olw'omukaaga illa fima fturida alaikum. Olw'omukaaga lwateekulwamu engeri mmeka? Biri. Waliwo okuba nga osiibye ng'ensiiba ya bwatteeka, ne wabeerawo okusiiba nga osiibye ng'ensiiba yaki? Ya sunna. Bwe osanga nga kwa bwatteeka, olw'omukaaga tekiina mutawaana, kola ki? Kati kwaba abaliwa olunaku olw'omukaaga bakole batya? Basiibe. Ntegerekeka? Fima fturida alaikum. Naye bwe kibeera nga sunna, kola ki? Olw'omukaaga lukole ki? Luleke. Kati wano nga tubuuza nti ennaku omukaaga eza sittati eza Shawwali za bwatteeka
oba za sunna batugamba nti zaki za sunna batugamba nti hadithi eno ezigobyemu. ekyo kitegedde. ekyokubiri bwoba toyiseeyo bwotunuulira hadithi ya Juwairiya eringa ekkiriza onosi oyagala kusiiba nkya okwo kuba kukkiriza oba kugaana? Naam, kubuuza naye nga kutegeerebwamu kukkiriza si bwe guli. So nga ate eya Abi Huraira egamba nti tokola otya tosiiba. Kati ku bibiri tukwateko ki? Senga okukkiriza oba ekiragiro ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam kisisinkana n'okuziyiza kw'omubaka sallallahu alaihi wasallam kututwalako ki? Naam, tutwalako kugaana, tutwalako kuziyiza, tutwalako kuziyiza. Lwaki tutwalako kuziyiza? Abange omuntu bw'aba tasiibye nnaku 6 mu Shawwali afuna omusango. Naam, omuntu nga tasiibye nnaku 6 mu Shawwali afuna omusango. Nedda. Lwaki? sizaabwa tteeka, si bwe guli. Ate senga omubaka aziyiza ekintu gwe n'okikola ofuna omusango wangi, ofuna omusango kuba oba ojeemedde ani? Oba ojeemedde omubaka sallallahu alaihi wasallam. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti idha amartukum bishaiin, bwe mbalagiranga ensonga faatu minhu mastata'tum, mugikole ebbanga lyemumalanga muyinjirako obuki. Nayagamba nti wa idha nahaitukum an shay'in fantahu, wa idha nahaitukum an shay'in, bwe mbaziyizanga ku nsonga yonna ekigambo kiri kitya? Kiri kimu, mwekomeko. Otegedde? Kiregeeza nti omuntu okuleka, kati agambe nti bwoba enkyoyagala kusiiba, omuntu okulekayo okusiiba okwa sunna tafuna ki? Ate bwamaze nakugamba nti tosiiba, senga okola kyakuziyiza tofuna ki? Ofuna omusango. Kati kyova olaba nti tukulembeza kugaana kukukkiriza oba kukulagira kw'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Annahayu muqaddamun ala al-amri wal ibaha. Okuziyiza kw'omubaka sallallahu alaihi wasallam senga bisisinkana n'okulagira kwe oba n'okukkiriza kwe, tukulembeza kukola kutya? Tukulembeza kugaana, kubanga mukulekayo kyatukkiriziza naddala ensonga ezimu temuliimu musango, so nga ate mukukola kyonna kyaziyiza ofunamu omuki? Ofuna omusango. Tegerekese n'olwensonga eyo obukuŋŋuuta buli bubiri. Omuntu yenna agenda okusiiba olunaku olw'omukaaga bw'aba asiiba farda talina mutawaana. Tegerekese. Naye bw'oba osiiba sunna kireke. Tegerekese. Akakuŋŋuuta akokubiri, omubaka bw'abanga hadithi nyingi z'osoma ezikkiriza nga ntuufu, neeno egaana nga nayo n'obujulizi nabwo nga buki? Nga butuufu, mwana wattu tukulembeza kugaana kukukkiriza ne tusigala nga tetulina musango gwe tufunye mu maaso gani? Gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tegerekese bulungi. Kale kyokubeera nti ovudde mabega ng'osiiba, tugamba nti linda ojja kusiiba ku lunaku olw'essande olutalinaako nsonga, kubanga okusiiba kwosiiba kwaki? Kwa sunna. Wallahu a'lam. Nsonga eyo eriko ebigambo bingi, abawalimu bajogerako, walillahi alhamd, naye hatha alladhi yatma'innu ilayhi qalbi, ekyo kyeki kyatebenkerako omutima gwange. Sababu ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwaffaqe lilhaqqi wassawab. Allah atuwaffaqe eri ekituufu era kyetuba tutambulirako. Tegerekesa ebitiibwa, amasala ago saagala nnyo gasussaawo, ntera nnyo okugamba
temasala ga sizoni ensonga yakaseera bwe akaseera bwe kaggwako ngaekola etya ngaegwawo. Ekigambo ekyokubiri ku nsonga eyo, abantu nga tulina ennaku 30 oba 29 tukayanira tutya ku nnaku emmeka? Ku nnaku ennya. Saturdays mu mwaka mu mwezi zibeera mu mmeka? Tuba na allowance ya nnaku mmeka? Allowance ya nnaku 25 ekitono, naye 25 zonna tusirina wali nga nti ffe twagala lwakumeka? Twagala lwa 6. Kugamba okitunuulira newebuuza nti oba kirimu ki? Oyina oweerebbwa allowance, onoonya kusiiba nnaku, woosiibira nnaku mmeka? Woosiibira nnaku 6. Ennaku ezitalina isikaali, ezitalinaako nsonga zonna ziri ennaku 25. Saturdays mu mwezi zibeeramu mmeka? Zibeeramu 4. Naye gwe kati nze njagala Saturdays ne4, era tubeere ku olwo Saturday olw'omukaaga tubeera ddala tubeera kiri ekyo. Kati embeera efaanako bwetyo ndowooza tegwana kubeera nti nutiilu nafas nga twogera ku ekyo bwe tutyo bwe tutegeera. Wallahu a'lam. حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول، حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول.